abamu ku batusookawo balongoofu abatusinga okutegera Qur'an al-Karim ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama batugamba la tasta'milu ad-du'a kaddawa allati tusta'mal 'inda al-marad. Batugamba nti edduwa zo tozikozesa ng'eddagala erikozesebwa mu kaseera ak'obulwadde kokka. Edduwa zo tozifuula ddagala nti osaba mu bizibu mwokka. Landiroodi yatabuse, abaana baddayo ku ssomero, sente zirabika, n'olikugamba nti kanyimireko ku layiri nsabe ku Mungu. Edduwa tezikozesebwa nga ddagala, kubanga eddagala likola mu bulwadde, era wewonera tuddayo kolaki? Kumira mpeke, kunywa kigaji, kunywa mululuuzi, bal oluberera kuuma mu bulamu bwo ng'osaba Allahu tabaraka wa taala laylan wa nahara, kiro na misana, oba ebizibu weebiri oba tewali. Saba. Olina ebizibu, tolina bizibu, saba. Kyabulabe nnyo okubanga ebizibu bimaze okujja kino olyoka osaba, ate nga bujjo tosaba. Kyola mu suratul Anbiya Allah yali atumiza ku bannabbi abawerako, yayogera ku bannabbi bangi mu suratul Anbiya alayhim salaam, sura y'abannabbi. Naye bwe yali abakomekeza naga nti innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Abo bonna benjogeddeko waggulu baali nga bantu nga banguwa okukola, baali bantu bakozi ba mirimu mirungi, naye nga bansaba nnyo raghaban wa rahaba mu kaseera konna, oba olw'embeera ennungi oba si nnungi. Bansaba ebirungi buli kaseera. Era mu suratul Anbiya ekulaga yonna nti bannabbi balinga basaba nnyo. Niffe omwana Adamu guno omulembe bw'alabanga buli kimu kiryokke anti batugamba kusaala, olukuba salaamu bw'ati ddyokono nga noonya ngatto we ziri. Bonna baasabanga. Wa Zakariya idh naada rabbahu rabbi la tadharuni fardan wa anta khairul warithin. Ne Zakariya, nabiyullahi Zakariya alayhi salam yasaba omulezi we Allah nga talina mwana, tondeka bw'omu gwasinga okugaba abasika abalungi. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, nemwanukula nemuwa Yahya alayhi salam. Wa Ayyuba idh naada rabbahu anni massaniya ad-durru, ne nabbi Ayyuba alayhi salam yasaba n'akoola omulezi we Allah. Kale okusaba kikulu. Edduwa zaffe tuleme kuzikozesa nga malagala. Tuyinza kumira panado ng'oli bulungi. Eddagala lyonna erikozesebwa livayo mu kaseera ka bulwadde, we bukoma okomya. Edduwa si bwe ziri nti zivayo mu kaseera ka bizibu, bwe biggwawo ng'okomya. Waliwo hadithi eri mu kitabo ekiyitibwa Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab al-Hanbali yakiwandiika, asharaha Arba'una Nawawi kya mijaladu 2, kirimu hadisi 40 Sheikh yali azinnyonnyola. Waliwo hadithi yali annyonnyola n'alaga nti bamalayika bakola mu department okutwala ebintu byaffe waggulu. Olina essola z'osadde, olina adhikaari z'osomye, olina omulimu omulungi gw'okoze, waliwo babikolako bitwala. Bamalayika abo bamanyiira abantu, amakulu batuuka time nga bakumanyi nnyo.
olw'okuyitirizaako okwogera ku Allah okukola adhkar. Nono atatera kukola adhkar wadde okusaba baati bamumanyi. Kati edduwa bweba oli mu buzibu n'osaba Allah, bano bamalayika bakola ku ddwa gawunaanyi ono kyono budala tera nnyo okujja. Ne juzi yabaddewa era nga bagenda ewa Allah wabuuza oyani nti mudduwo gundi abeera ajja nnyo wano, amakulu eddoboozi lyo lijja ki? Waliwo eddoboozi erijja nti ate oyani tetumutegera bulungi, tatera kulabiika. Mwongera mumuteekaawo ekyo kyabulabe okubanga eddoboozi lyo bamalayika babakolako okutwala emirimu gyewa Allah tebalimanyi. Lirwawo okulabika ya imma mu adhkar oba mu dduwa. Lina okulabika ennyo bwetebezamu ku mulimu gyokulira ne banno ng'olina obuzibu oyagala banno bakuŋŋanyize miliyoni emu ofunye ekizibu. Newabaawo omuntu ng'avudde ebbali temumanyi alina obuzibu ayagala miliyoni emu, mwenna musabye ani gwe basooka okukolako? Gwe ono munnaffe tubeera naye wano afunye obuzibu tumufuŋŋanyiza akakadde, naye oli obyani oyavaawo oba mufere siwe kumwenoonyerezaako nemba munamuwa asooka kusimba kaggo wadde munamuwa kubanga situmumanyi jamani. Ibn Rajabu al-Hanbali mu Jami al-Ulum al-Hikam yaleta atharu eyo okuva ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'edduwa zaffe bwe zitambula. Atera okulabika ennyo mu office akolwako mangu, ayitayo obwolumu nga olwo ebyekutte bamulindiikiriza. So Allah twanguyise.